platform Kyagulanyi Center Robert Babu Wine agali awamu ge galuma ennyama ate era okwataganira awamu kwe kutuuka ku buwanguzi. Olunaku olwaliro Essanyu Ssegirinya muganda waffe Ssegirinya Muhamad awamu ne taata Alex Waiswa Mufumbiro ate bazeemu okwataganira awamu anti mumanyi His Excellency Kyagulanyi Center Robert Babu Wine taata atasosola mu baana be ate era akumakuma abaana be, so wadde nga Mukulu Ssegirinya yali afunyemu obutakkaanya ne muganda waffe ne deputy spokesperson waffe Alex Waiswa Mufumbiro, bambi Ssegirinya yategeera ensobi ye era bw'atyo ne yeekuba mu mutima n'agamba nedda siyinza kuyisa mu bakulembeze bange maaso, siyinza kuyisa bakulembeze bwange bwenti bw'atyo n'asalawo n'agamba nedda bino ebyamalala n'ensereko abadde ampapya kambize ku bbali ngende neetondere abakulembeze bange, era bw'atyo n'anenya engeri gy'ajjamu ekamookya bw'atyo neyeesiba Ssegirinya ng'atuuka kamookya ne Alex Waiswa Mufumbiro ataali mu ggwanga naye munange n'akkiriza batuule bateese kubanga we are the national platform. Yes, okwegatta ge maanyi era tetwagala bantu batwawulawula, ffe tutambulira ku mulamwa gumu gwakwegatta. Bwe batyo Alex Waiswa Mufumbiro ne Honorable Muhammad Ssegirinya bwe bazeemu okwatagana olunaku olwaleero. Kati waliwo abafa, bano bansereko bano abaagala ebyonoonese, abaagala wali akatyankana, waliwo abafa, wabula waliwo ekinugu. temutulika. Ssegirinya Muhamad yakomyewo dda tuli mu 5. Tukwebaza nnyo Secretary General waffe David Luis Rubongoya ate okwasaganya ababiri wana akafaananyi k'okalaba, kahaga okalaba, maama akataasa k'enfuufu kayiwe ng'obudde bukyali kayiwe eno kyakutte dda ayayayay leero nnaku lwanjawulo. Bambi Ssegirinya tukusonyiye naye weetereeze weetunulemu omanyi national platform gyekujje, omanyi national platform gyekutwala, omanyi national platform gye yakujja. Yes, tusiimye nnyo banange, tusiimye ddala ne deputy sekama waffe banange weebale nnyo, webale kukkiriza kusonyiwa. Abamu munange tebakkiriza kusonyiwa, baguluma ne bagaana okukkiriza okusonyiwa, naye munange totukaluubiridde, buli kimu kitubeeredde kyangu era naawe owuliriza okwetonda kwaffe ate era n'otwaniriza. Banange tusiimye, tuli basanyufu, tubeebaza nnyo Secretary General waffe kola buli kimu ekisoboka okulaba nga okugatta kuno kubaawo. Banange naawe tukusiimye nnyo, tweyanziza nnyo bakama baffe, mwebale kutuddirangamu. Weewaawo abantu bangi bakola ensobi ne national platform ezibiriza neddamu. Nsereko Muhamad oli otya utoofa, Nsereko Muhamad oli akati Nsereko Muhamad bino biba bimulabikira bubi, aba ayagala kuzirika, aba awulira ng'afa, aba awulira nga tagenda mu maaso, naye nga embeera bwetyo bweri. Omukulu Ssegirinya Muhamad akomyewo ku kitebe kya national platform ate ne yeetonda. Yes, awo tutambule anti balugera bajjajjaffe agali awamu. Banange olugero luno lulina meaning nnyingi naye tusigalire ku ekyo nti agali awamu. So bwe tuba nga tuli wamu nga twekutte wamu, buli kimu kigenda kutambula. Yes, kankulage Secretary General waffe David Luis Rubongoya ate nga ayaniriza omukulu Ssegirinya Muhamad mu national platform mulundi ogwokubiri. Weewaawo abadde bamugyeemu obwesiga, abadde bakoze eki nedda, bambi tumusonyiwe waffe ate tunaamusuulira ani. Waliwo ebigambo byayogerwawo gye buvuddeko nga bakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo, naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunanyizibwa okwasaganya eno ensonga. Olunaku lwaleero bamitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bono bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna baddewo, era tekyali badde kyetaagisa na kunnyonnyola abantu, naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina, kwe kulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo, eggwanga ne litegeera nti ffe tuli national unity platform, teri buzibu bonna mu nnyumba yaffe. Sebo Honorable. Ndi musanyufu nnyo SG ne President okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza. Waiswa ono muganda wange
nnyo ate ebbanga ddene si leero n'olwekyo nnyinza okubanga bye nayogera nabyogerera mu busungu. Omanyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika ng'okoze ensobi. So muganda wange Waiswa, nkwetondera ssebo, nkwetondera. Ffe tuli National Unity Platform, tuli omuntu omu kuba wadde watandisa okukozesa ensonga eno okutwawulayawula. Kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko. Ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzijja nkola statement etaali nnungi. Muganda wange Waiswa, muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiina oba mukama wange ssebo. Njagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala President waffe ne Secretary General olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Ssegirinya Muhamad ono Muhamad kyabagambye kituufu, tuli ba Luganda. Nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuze nga bw'omulengera nga adduka nga hayi leero yadduse mingi. So bingi bye tubadde tusharinga okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi, naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensangawa mitala, naye ebbanga lyonna Ssegirinya aba nkwatako ensonga ye yonna naye akimanyi. Era namanya nti kyalimu obusungu, kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu tayimu enfu ne bakuteeka mu sitoole ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage. Mwena mubamanyi, naye nze Ssegirinya mu muganda wange yemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako. Ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu, tetusobola kubanga twesacrificinga each other nga ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kye liyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga, nabwe kityo tetuyinza kubaamu na personal issues. N'ekisinga okubeera ekikulu, nze ndi mulongo, Ssegirinya togenda kufa. Abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa, ekyo nakyo kinune kuvu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujja laba nti tutambuliza wamu, tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kye kikulu. Ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza. Kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza. Tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira. Ssegirinya bw'amulumba nange ne mulumba, Lewis n'amulimba, tumutayize. Akuba ku lubuto akube, akuba ku mutwe akube, akwate ekigere akole ki akwate. So lunaku lwa njawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong. Ngenda kukuleetera era ssebo mu phase 2 ebibala ebyebusoga eyo bigenda kuyambako. So kyakabi nnyo, mwebale nnyo, kyakabi nnyo. People power, our power, people no power. Abakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo, naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunanyizibwa okwasaganya eno ensonga. Olunaku lwaleero bamitinzemuko era ne balabira ddala nti ba Luganda nga bono bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna bonna baddewo, era tekyali badde kyetaagisa na kunnyonnyola abantu, naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina, kwe kulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo, eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform, teri buzibu bonna bonna mu nnyumba yaffe. Ssebo honorable. Ndi musanyufu nnyo SG ne President okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza. Waiswa ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddene si leero n'olwekyo nnyinza okubanga bye nayogera nabyogerera mu busungu. Omanyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika ng'okoze ensobi. So muganda wange Waiswa, nkwetondera ssebo, nkwetondera. Ffe tuli National Unity Platform, tuli omuntu omu kuba wadde watandisa okukozesa ensonga eno okutwawulayawula. Kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko. Ono muganda wange ndi
ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzija nkola statement etaali nnungi muganda wange Waiswa, muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiina oba mukama wange ssebo. Njagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala President waffe ne Secretary General olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Ssegirinya Muhamad ono Muhamad kyabagambye kituufu, tuli ba Luganda. Nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuze nga bw'omulengera nga adduka nga hayi yadduse mingi so bingi bye tubadde tusharinga okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensangawa mitala naye ebbanga lyonna Ssegirinya abankwatako ensonga ye yonna naye akimanyi era namanya nti kyalimu obusungu kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu tayimu enfu ne bakuteeka mu sitoole ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage mwena mubamanyi naye nze Ssegirinya mu muganda wange yemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu tetusobola kubanga twesacrificinga each other nga ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kye liyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga nabwe ekityo tetuyinza kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya togenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo munune kuvu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujalaba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kyekikulu ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira Ssegirinya bwamulumba nange ne mulumba Lewis namulimba tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwata ekigere akole ki kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya togenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo munune kuvu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujalaba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kyekikulu ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira Ssegirinya bwamulumba nange ne mulumba Lewis namulimba tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwata ekigere akole ki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuleetera era sebo mu phase 2 ebibala ebyebusoga eyo bigenda kuyambako so kyakabi nnyo mwebale nnyo kyakabi nnyo kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo bwamulumba nange ne mulumba Lewis namulimba tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwata ekigere akole ki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuleetera era sebo mu phase 2 ebibala ebyebusoga eyo bigenda kuyambako so kyakabi nnyo. The National Platform, we are 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 the National Platform. We love peace and unity, we love peace and unity, we love peace and unity. Tweyanziza nnyo omukulu Alex Waiswa Mufumbiro, tweyanziza nnyo omukulu taata Secretary General David Luis Lubongoya, tweyanziza nnyo buli omu akkiriza okwetonda kwa Ssegirinya Muhamad. Naawe oyinza okubeera eyo ng'ompuliriza nga naye Ssegirinya abadde yakunyiiza banange funamu akatimatema akangungu omusonyiwe kasita aba nga ategedde ensobi ye agali awamu geegaluma onyama. In unity we move, in unity we prosper. So
twanirize Ssegirinya Muhamad ate omulundi omulala mu National Platform. Era Ssegirinya ffe wano ku Gwe Uganda Media tukwaniriza omulundi omulala. Kasita oba nga weetunuddemu ng'olabye waali ensobi yo, ng'olabye abaali bakusobya nti baali bakyamu, bannange kino kituwa amaanyi, kitwongera okutambula. Era munnange nga bw'ozze bw'oba ojja ate era bw'oba ojjira ddala nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence atukubiriza nnyo okubeera ab'amazima era okutambulira oluusi ku bigambo byaffe bye tubeeramu. So bwe tulaba mukulu Ssegirinya Muhamad ng'akumyewo n'omutima gwe, entegeera ye n'okwagala kwe, bannange kituwa amaanyi era kitumekinga kubeera strong era kituleka tuba nga tutambula. Webale komawo Ssegirinya Muhamad, webale komawo, yes. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwabalowooza mbu ffe tuli okwawulayawula, mwina byammwe bimwonoonyeza, ffe tuli kintu kirala nnyo. So olunaku lwali lwa njawulo nti ate mmemba waffe abadde yabula nga abulidde mu nkwawa za Nsereko, kati Nsereko Muhamad agenda kufa. Nsereko Muhamad agenda kufa. Nsereko Muhamad agenda kufa. Ogira ogyafa nnyo tonnaba. It's just a beginning. Twabagamba dda nti twayiseko dda era tutambula tugenda nga tugenda mu maaso sembeera eno. Twabagamba dda twayiseko dda era tutambula tugenda nga tugenda mu maaso. Yes, Ssegirinya Muhamad tukwaniriza ate omulundi ogwokubiri mu National Platform. We are the National Platform era tukwaniriza nnyo nnyini ddala.